tusaba era tukakasa nti Allah tuwadde ekyengera ky'obulamu n'atujja mu Ramadani eri n'atuusa mu Ramadani eno nga tuli balamu ate Allah subhanahu wa ta'ala yennyini atusobozesezza okubanga tugitambuza okutuuka olunaku olwaleero kitubule ennaku mbale bubazi okubanga tugenda mu yawmul Eid. Tusaba ekitiibwa Allah atusobozese tuberenga tugimalako bulungi era berenga tuwe empeera erimu. Oluvanyuma nsabidde kuweekibwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama wamu ne basahaba bamuyambako okubanga basaasanya eddiini y'Obuyisiraamu. Ebigambo byange tebijja kuba bingi nnyo era gye nziruse obuddusi naye nga nina okutuukiriza ntuukeko wano meseji yange ngituuse n'eba ntono insha Allahu taala. Saba Allah agiteekemu omukisa tubere nga tugitegeera. Bannange nze ebigambo byange bitambulira nnyo ku kigambo kye bayita obufumbo. Obufumbo kintu kigazi nnyo n'obufumbo kye kintu kye twateera ddala ne tukijja ku layini entuufu ey'Obuyisiraamu. Obufumbo bw'ennaku zino omumanyi omu yatuuka n'agamba kamithiri nnaari bulinga olaba omuliro. Omuliro ogukuma ekiro buli muntu yeegomba ekitangaala ekiva mu muliro ogwo era buli muntu aba ayagala nnyo atuukeko okumpi n'ekitangaala ekyo ne gwe nnyini gukuma guli okumpi guba gukookya. Tuba mu bufumbo buno nga bali wabbali bakwegombesa nga baga weesiimye olina omusajja omulungi ne gwe nnyini musajja we mugatta akasenya we mugatta ekyangwe we mugatta essuuka wallahi ng'akookya. Abali wabbali bagamba weesiimye olina omukyala omulungi ne gwe nnyini mukyala gw'osula ne mu kasolya akamu ng'akookya. Abali wabbali bagamba weesiimye olina abaana abalungi naye nga wallahi gwe nnyini baana gwamanyi ky'oliko. Kati mina ebigambo njagala mbibagamba olunaku olwaleero. Obufumbo nkola gye tumanyi obulungi nti thaqafiya ya culture. Omusajja Allah gwe yayisizaako eddiini y'Obuyisiraamu okuyingira e Uganda bamuyitanga Ahmed bin Ibrahim yali musajja muwarabu yajja kusuubula nabeera nga Allah amuyisizaako eddiini y'Obuyisiraamu naye yasanga wana amawanga gonna abantu baali bafumbirwa abantu baali bawasa. Abantu baali tebawasa kikula kye kimu nti omuwala awase muwala munne omusajja awase musajja munne wabula obufumbo bwagendanga mu maaso. Obufumbo nkola fitiriya ya ddiini. Omwana omulenzi olina levo gy'otuukako ng'oteeka okuwangaala n'omukyala. Omwana omuwala olina levo gy'otuukako ng'oteeka okuwangaala n'omwami. Mu mbeera zonna kati obuzibu bwe tulina abavubuka abatannawasa kino mukiwulire nga mukijja ku nze. Okuva ku mwaka gumu okutuuka ku myaka 15 omwana omulenzi. Omwana omuwala okuva ku mwaka gumu okutuuka ku myaka 9 awaliwo obuzibu obuliwo. N'obuzibu obuliwo kuba kulya mmere. Era emyaka egyo mu tarbiya baluga muteeke emmere emale waki ewaka mu kulera abaana. Emyaka egyo omwana aba awoomerwa nnyo emmere. Kasita kuta n'atunulira TV tafaayo oba olugoye lwayambadde luyulise, tafaayo oba enviiri zikuze, tafaayo oba engatta ekutuse. Kasita kuta gy'emyaka gye gimu egyo omwana n'ageza alonda nusu mutwalo ogw'e Uganda n'aguddusiza maama we. Maama we n'amuga tugenda kuguliramu engatto. Omwana ayomba agamba banzibye. Ayagala kulya mutwalo gwe kuva ku 10 pa ku kisembayo ng'alya bitumbuwa akakane bulungi. Egyo emyaka kulya. Emyaka egyo gy'ogenda n'ogula chapati n'ozireetera abaana ng'ozizinze oluwo zituusaawo booti wallahi buli muntu n'agizungulula ng'ogimuwadde n'agirumamu ekituli wakati teyagala eggwewo mangu kulya gy'emyaka egyo. Mu myaka egyo nze Allah angezesaako maama wange nga donati zaakajja ne muganja njagala ekindaazi ekinene ne bandeetera erindaazi nga lirimu ekituli wakati ne muganja njagala erindaazi eddene nga teririmu kituli. Ennyama ya wano yalazeewa. Maama naŋŋamba ojja kugirya kati nampooyawooya naŋŋa agirye olekewo ekituli. Buli we nalya bwe nti nga ngyetoolooza naŋŋa agenda mu maaso paka olekawo ekituli. Nagenda okulanga ekituli kiweddewo. Ekituli kisigadde wakati sikiraba. Mu bufunze emyaka egyo kulya buki buli
kati okuva mu myaka egyo emyaka 9 omwana omulenzi emyaka 15 awo buli kyakulya kyoteeka mu lubutolo Allah ajjamu ebintu bino wammanga ekisooka ajjamu kye bayita kuwa amaanyi ge tukosokola emirimu gya bulijjo emirimu egya bulijjo ekyokubiri buli kyakulya kyoteeka mu lubutolo kivaamu amazzi ne gagenda ku migongo gyaffe amazzi ago ne gaita kye bayita shahawaati obwagazi kati ne wajjawo ekigambo kye bayita tamanna kitegeeza okwegomba kati mu myaka egyo 15 n'okwambuka omwana omulenzi omwana omuwala emyaka 9 atandika okwegomba olw'amazzi gano agazze mu mubiri gwe era amazzi ago buba butonde okugjamu okutuufu oteeka ogajja mu layini ya bufumbo oba kusiiba si kugajja mu mbeera gye tugajjamu abaana abavubuka bali ku mayunivasite kati bayingira mu kintu kye bayita masturbation ebyo tubyogera mu lunaku ntugamba inna dhunuba wal maasi la atharun kabir obo bulabe bunene nnyo abaana abawala balina ebimundu babigula wallahi ebimundu ebyo nga babikozesa kikyajinga bwati kitokota ninga kikozesa ng'omusajja inna dhunuba wal maasi la atharun kabir bino bulabe bunene nnyo ekisookera ddala tufsidul qalbu kyono n'omutima gw'omuntu ojja kutuuka ekiseera gw'omwana omulenzi ampuliriza nga wali agadde okuva ku masturbation naye nga tokyasobola givaako wallahi nga tosobola bajama nga nowasa omukazi nga atiba bwati nga wallahi omuleka waawo n'ogenda wali nomasturbatinga ekyokubiri tufsidul aql kyono n'obwongo bw'omuntu ojja kutuuka ekiseera nga noba olabye tv n'olabako omukyala wallahi ogenda noimagininga neyobaka naye wobikkula amawulire n'olabamu abakyala bana batambadde ng'ogenda nowebaka nabo tufsidul aql obwongo bufudde tegera kungi baduma Allah kati ebintu ebyo bikyamu kyekimu ne ku baana abawala ojja kutuuka ekiseera wallahi ng'otandise ebikolwa ebifaanana bwe bityo nga neoba ofumbiddwe omusajja ng'oluvayo waka n'agenda ng'ojjayo ekimundu ng'owulira kyekisobola okukumazisa kati ebikolwa ebyo bikyamu nnyo byonoona ekitiibwa kyo ng'omuntu tetubisemberera mu mbeera fitiriya ey'obutonde entuufu kasita otuuka mu myaka egyo oba oteeka okuwasa kasita okkiriza kati waliwo kiyayita tamanna ne hubbul asir tamanna kitegeeza okwegomba hubbul asir kitegeeza okwagala okw'ensibo tegese bulungi tamanna kwe kwegomba okwegomba kitegeeza sigamba nti buli kyewegombye ogenda kukiganza abavubuka mumpuliriza abavubuka tuli wamba nange abavubuka muyiga okumira pini okuuma ebitiibwa byammwe Allah subhanahu wa ta'ala khulqa almalaikatu min nuri Allah atonda malaika nga bajja mu kitangaala faja'ala lahu akil bila shahwa nabawo okutegera nabamu okwagala nakola ebisolo faja'ala lahu shahwa bila akil nabiwo okwagala okuyitiridde okungi nabimu okutegeera ekisolo kyagala kasita kyagala kiguba ne mama waakyo ne kibaka naye kiguba muganda waakyo kyagala tekirina kutegeera bwe yatuuka ku muntu khulqa al-insanu min tin razibin natonda omuntu nga amujja mu ttaka faja'ala lahu akil wa shahwa namuwa ebintu bibiri namuwa okutegeera namuwa n'okwagala Imaamu Ibn Qayyim al-Jawzi n'atugamba kulembezanga okutegeera okwagala kujja oluvannyuma mumpulira bulungi okwagala kuzze ne olowooza otya omuntu omutuufu oyo si buli kyewegomye nti ogenda kukiganza si buli gwegomye nti ogenda mwogereza gw'omuwala al-islaamu kallama al-mar'ati kabila an turad obusiraamu bwagulumiza ekitonde mukyala nga ffenna tetunnabaawo sigamba buli musajja gwewegombye nti agenda kwebakako abasajja bakwebakeko wallahi mu nsi muno nabakuza batuuka okwetamwa olonza otya omusajja oyo gw'oyagala okuva ku ntobo y'omutima gwo oyo omusajja kasomola omutegeera gw'omuvubuka kasita otegeera omukyalo oyo nga tulanda layininga kakobadde khitibatun nika olwogenda kwogereza n'olonda otya n'okakasa nti yoyo gwe njagala okuva ku ntobo y'omutima gwange bannaye nga waliwo omuntu atasobola kuva ku bongo nga buli wogezaako okuimagininga ensonga z'obufumbo seeka Yasini mukadde wange abavubuka bano njagala mbagambe ekigambo kino nga bw'obeeraawo n'ogabulikerako enkya ku makya n'envuga ku mmotoka nga mukyala wange atudde wano wallahi waliwo ekifaananyi ekijja eky'omukyala ng'olaba yateekeddwa okuba maama w'abaana bo naye ng'ekifaananyi ekyo kiva mu bifaananyi biri byonna bye weegomba nga wogezaako okimagininga tibulikerako enkya ku makya omusajja wange n'akomawo ne muwa akafuba ne muggyako n'akaveera olanga lw'omusajja gw'oteeka okuwa akafuba n'omuggyako n'akaveera ng'ekifaananyi ekyo tukase kikake nga kiva mu bifaananyi bye weegomba bulikerako enkya ku makya ne tuzannyamu awo mu kompawundi n'abaana baffe olanga lw'ogwe muzannya naye n'abaana bammwe nga yateekeddwa okuba ng'ekifaananyi ekyo tukase bukakise ekyo onaakizannyira mu maaso olwo byogenda okutagula nga tojja kubisobola kino nkigambira ddala abantu ojja kuzannyira mu nsi muno weekanike kanika okwagala tetukukanika
owekanike kaniko gaye kasane mukazi nja kumuwasa kasane musajja nja kumuwasa ne wallahi kasamutuuka mu bufumbo ojja kutuuka ekiseera mu nsonga ez'okwesanyusa ng'omala waba oli mukyala ng'omusajja okwesanyusa naawe omala kumwambaza kifaananyi kya musajja oli gw'oyagala ebyaddala eyakusubwa okubaako gy'otuuka gy'olaga. Nkiddamu ogwokubiri nga omusajja gwe weekanika okwagala omala kumwambaza kifaananyi kya musajja oli gwe wayagala ebyaddala eyakusubwa okubaako gy'otuuka naawe omalirize bulungi. Omusajja ng'omukyala wo wansi omala mwambaza kifaananyi kya mukyala oli gwe wali oyagala ebyaddala naye nga bimukola bigenda kuvaamu abaana. Kati abasajja gye bali mu nsaabo ng'omwagala ebyaddala, abakazi gye bali ng'omwagala ebyaddala, lwaki oloba? Genda omwogereze, ye musajja omutuufu, ye mukyala omutuufu. Kino nkyogera nnyo ku bavubuka, batuswaziza nnyo abavubuka b'ennaku zino. Khitbatu nikah tutandikirako mu abasajja ng'ogenda kwogereza. Bannange bino mbibagamba, njagala tubitegeere. Abasajja abakaafu sheikh bazze ne boogereza baajati abo, wallahi ne osanga nga baajati abo omuntu alina omusajja si mu Isiraamu yamufumbira embizi. Naye ng'ombuuza abasiraamu balagawa ng'agamba ekigambo kimu, abasiraamu tebalina laavu. Abasiraamu bali awo, kintu kyabatolokako. Ninga biva kufa abavubuka bino kambi bagambe mu bitegeere, obusiraamu buyonjo. An-nadhaafa shatrul iman, si bwe kiri obuyonjo kitundu ku bukkiriza, si bwe kiri Allah yitabakkiriza mu kukola ki? Mu kusiiba. N'eki ekibagaana okweyonja nga mugenda okwogereza. Obusiraamu abasiraamu abasajja batukkiriza okwekuba obuki? Obuwoowo. Si bwe kiri baddu ba Allah. Ne munsi muno ogenda kwogereza otegedde nti ywe mukyala gwenjagala mu bituufu b'okumwagala, ne wallahi n'ogenda okwogereza abasiraamu nga wenna owunyanga kimeeme w'embuzi. Kati kyoyagala result si gyoyagala okufuna okugenda gy'ogenda okwogereza. Nenga obusiraamu bwakutawe kuba akawoowo. Yambalako bulungi okakasiza ngenda kwogereza. Oyo omukyala gwenjagala be mama abaana bange kakasiza ye mutuufu. Woba ogenda osanga omuntu n'ayambalira ddala, waba ayambadde ekkanzu n'osanga gyeyo gali amakanzu agatategeereka, ayambadde ekkanzu eringa bendera. Ogenda kwogereza muntu wa bende. Ayambadde omusaati gulinga musiri gwa lumonde jamaa, agenda kwogereza. Kati oyagala result ki ezigenda okuva eyo? Olina okubeera smart ng'olina embeera entuufu gy'oteeka okugendako eri munno. Ekyokulala, obanga ogenda okwogereza abakyala abavubuka bampuliriza, gezaako okwawulamu emboozi zo mu step ziri 3. Mumpulira bulungi? Step esooka ng'oyogereza omukyala, gezaako ku busimu bwajja omukubira kasimu ne mwogera mu mbeera yaffe ey'Obuyisiraamu. Gezaako okubeera nga oli funny a bit, tobeera serious ever. Omukyala ono amanyi nti namunange gwe ngenda okuzannya naye. Mumpulira bulungi? Leo kubeera serious ever. Omuvubuka yali awo yayogereza omukyala, yenna yeekanika bwekanisi mu nsi muno, enseka ayiwa wongiwe paka bwe yafuna omukyala n'amutwala mu honeymoon. Amaze omutwala mu honeymoon, babalese bali aba babiri. Omuvubuka n'agenda n'afuna wuzu, wamala okufuna wuzu n'ajjako omukyala kadaali n'amukuba oluyi. Wallahi bino bibagamba bituufu. Namugamba gwenze siri mwangu, olaba nkukubye tolina kyonkoze. Negendereza. Kati obugambo obujjeewa jamaa. Saidi eriyafa n'eriwa. Ekyokubiri, gezaako mu mboozi yo okuteekamu layini eri development ideas abavubuka. Toyogera bintu bya kisiru byokka. Omukyala amanyi what is next, omuntu gwenina naye ategeera. Mumpulira bulungi? Mukubireko kasimu, abakubira kasimu ge munne ndi wano waliwo ebireekaana, naye lyendako ngenda kukubira, oddayo n'omukubira muge munnange. Maase saagala nnyo bintu bindeekaanira. Maase njagala wenfuna kasente ngule ekazetta kanga 5-6 eyo mu kyalo, nenga ngenda nennimayo amatooke, nengenda ku weekend nempumulako ne mukyala wange n'abaana bange, ne tukomawo n'amatooke mu ddabuka bini yaffe. Omukyala akimanyi nti otegeera. Olina future, ne buli ssaawa oyogera ku byakulya. Abavubuka bali mu kulya. Kino nkyogera nga si kiruma mu abavubuka abawulu. Omulimu gwe mwategeera mu nsi muno kulya mmere, nenge emmere gye mulya ereeta amazzi ku migongo gyammwe nereeta obwagazi. Abavubuka abasiraamu b'osanga obagamba okuwasa baganye, nenga wallahi basitama ku lusiniya lw'omuceere ne balulya. N'ayimukamu ne bw'ati ng'omusipi gumunyiga, n'agutereeza, n'addawu
nengo yagenda kuba taata w'abaana bo badda mu bulumu eyo gye basula n'afumba akasepiki k'amakoloni kalamba n'akakuba n'akalya wama ne bakabwati mu mulyango n'agamba wane emmese embuuka eva bufi oyo yagenda kuba taata w'abaana bo kulya kwe mulimu gwe baategeera mu nsi ya Mukama muno n'essimu gy'omukubira atirisiti ateeka okukoona ku mboozi ng'ekwatagana ku byokulya Samuel kumbadde nja kwogera nawe kanyebo kamukubiddeko linda ko nkyali ku layini ya mmere kwata mu katono ne wayite ndaje salamu alaykum alaykum salamu mbadde nsaba okwate mu katono mbadde nzegula ku mago n'ensanza wabinzaali buli sawa oli ku byakulya omukubira essimu mubaka guno ndi owuliramu majiiko gagwa bwolya byonna bigenda mu lubuto biveemu amazzi gali agakola ki agazaala kali bino ebigambo mbigamba olwaleero nga sibireseeyo banneegezaako nga bwe kisoboka mu message yo gyotuuse eri omukyala teekamu layini eri eraga nti otegeera ebiddako deformate idea ekyokulala try to be romantic abavubuka abasiraamu simanyi kyatutuukako n'abasajja abakulu mumpulira bulungi ogenda kuwasa mukazi wakubiri wakusatu wakuna omukazi abasajja abasiraamu simanyi wallahi kati omulembe guli modernized oyagala omukyala akuwaka namba naye n'omuwaka namunne mbadde njagala nkubuuzeeko ku bintu by'obadde okola nakutextinga munne akulaba olimu omulamwa nakuweereza message good morning dear kumakya omusajja omusiraamu n'amuddamu n'amugamba naawe amakya amalungi mukulu munnange kati dear togirabye try to be romantic dear togirabye tolina kigambo ky'osobola kukozesa mu nsi muno nga tekivoola muno nomuyitako hati kodi olina nyana kwa good evening nateeka akagambo kano dear muwala bambi alaba alina future omuvubuka olina jana muddamu namugana akawungeeza akalungi mukadde wange kati yafuuse ddi mukadde wo kati kyobulaba nga mulina obuzibu abavubuka abasira mulina obuzibu nolabira ddala omuntu ng'alinga aliko amajinni wallahi okwerongoosa kubalemye abavubuka abo bambalira ddala abo bakaafu be mulaba mumpulira bulungi omusangira ddala nga yasigaza alina empale gyayambala kasa mugamba nti bintu byakukyala nze omuvubuka nali mulabyeko twamuyita agenda kwogereza tulabye omukyala masha Allah mukyala tusaye tumanyi na yinginiya mulamba ni wallahi ngalinga aliko amajinni buli omuyita omukyala owokwogereza alina ekipale kyayambala kiringa kino kibina ebipale batemeramu empuuta buli womugamba wallahi nga takijjaamu nga balinga gwe bakiramira lwaki totuulako n'abantu abakulu ne bakubuulirira kasita tugenda kati mwabakyala mumpulirize alisiraamu kallama almar'ati kabila an turad obusiraamu bwagumiza ekitiibwa kyammwe ng'abakyala nga tetunnabaawo negwe omukyala olaba basajja balya bwe batyo negwe kyekikulisa emmere ne kamunguluze nakkuba gwe omukyala ekyokubiri gwaniye kugamba nti waliyo omulyango gwonna mu busiraamu ogukugaana okujja okusembera omusajja ono obanga omulabyemu future kwa muli ba bosi mugafe tulinda kujja twogereza sibo kiri mumanyi Khadija olaba omusajja ng'omulaba ddala of province musajja gwenjagala kuva ku ntobo y'omutima gwange ebyetaagisa mu musajja obusiraamu bwe bwagamba byebyo gwe kennyini teekawo okembeera omusajja musange wabanga mulimi mugemu nensaba kanambako nina byenjagala okulima nkubuuzeeko kati mukubuuza okubuuza okwo kujja kuvaamu ensonga abawalimu naffe twajjiddwa seeka omukyala ajja nagamba bawalimu bano basheekhe bakama baffe mugambe njagala kunsomesa ya saluna wadde ogimanyi ezo hau agamba hau gamba hau kati ebyo hau ne hau ebyo musobola okuvaamu ensonga noli eweetuddeko bajja kutwalako omusajja ow'ekirooto kyo oyazine nga ne sola tennatuuka wallahi nze nkubuulira bajja mutwala otandika okuleeta takibira za yidi nga yidi tennatuuka wali neweefudde bosi gwemba olinda bajje bakwogereze teekawo kembeera mumpira mungi baddu ba Allah mubuuze ku nsonga ez'obuvunaanyizibwa nga gwe omukyala kubanga mbagambye eri maaso waliyo ebizibu bingi kasi toyingira obufumbo n'omuntu gw'otayagala kuva ku ntobo ya mutima gwo aya gye njagala okusomesaako mbere nga nfundikira ebigambo byange ayiwa inshallah aya gye ngenda okusomesaako mbere nga nfundikira ebigambo byange mugiwire bulungi Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba wa min ayati
mu bubonero bwe mumpulira bulungi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha Allah subhanahu wa ta'ala yakola abasajja naberanga abajjamu abakyala baberenga babatebenkeza mumpulira bulungi omusajja Allah subhanahu wa ta'ala khulqa al-insan min tin rasbin yatonda nabi Adam nga amujja mutaka natonda ho nga amujja mu lubizirwa nabi Adam mumpulira bulungi yali direct indication nti buli kitonde ekisajja bakijjamu omukyala mu lubirizi no omukyala omuntu gosobola okuba ne mu bulamu bw'ensi muno wallahi Allah nakusumulula Allah ava kugulu erisembayo najja kugulu erisoka kote esembayo ekiro nebimu ku byavaawo akoze kwe kubaraka n'okufaddala endowooza z'abafumba babiri nga meant to be together sente omusajja osobola okuzifuna lwa mukyala gosula naye waka emikisa gyalina kubanga yoteekeddwa okuba naye teese bulungi endowooza zammwe zonna Allah ziteekamu baraka ne khayiri kati gwe noga nfunye sente kandeeta omukazi omulala n'ogenda ogwa ku mukazi ng'alina ebipali ojja kutegeera nze nkubuulira wallahi kati kino nkikugamba olwaleero omusajja oyo gwe bakujja mu lubirizi litaskunu kugamba kutebenkeza obufumbo mulimu kutebenkeza buli owasa omuntu ng'omwagala kuva ku ntobo ya mutima gwo akutebenkeza obufumbo bujjuddemu kutebenkeza kino nkyogera emirundi egisinga obungi ne mbagamba wallahi owasa omukyala ng'omwagala kuva ku ntobo ya mutima gwo noba tomukutteeko ng'olengera mulengere wali nga wallahi awaata omusanze wakanga awaata oyira ng'omutima gutebenkera noga masha Allah oye mama w'abaana bange oye bebi wange yoyo ng'omuyira omutima gutebenkera omusajja gw'oyagala kuva ku ntobo ya mutima gwo wallahi omutima gutebenkera omusajja kukwatako bukwasi ku mukono bw'ati n'omugamba mperekerako mu katale oba ku dduuka wallahi n'otambula omukyala ng'owulira wallahi omutima gutebenkera n'ogamba ng'ensowuliro giina mu ttaano n'ogamba ono ye taata w'abaana bange masha Allah naye gino emize gye mulina bakubuza taata w'abaana bo mugenze ku mikolo tosobola dde omusonga ogamba atudde wali abangi akuswaza taata w'abaana ba aliwa atudde wali abangi mukazi waliwa ali wali tosobola akuswaza takutebenkeza okuvaako obuvye waka nga mulina gye mulaga tugende babiri omukyala amugamba tugende babiri agamba taata abaana kulembera tujja kusangayo omuswaza jamaa takutebenkeza mumpulira bulungi takola ki takutebenkeza kati kano kembadde njagalamu akakulu akali ku kwagala Allah subhanahu wa ta'ala Sheikh yagamba waja'ala bainakum mawadda wa rahma Allah waja'ala bainakum Allah liyakosa kigambo khulqa yatonda ne ku kwagala yagamba waja'ala bainakum waja'ala kitegeeza waba kuteeka kintu waba kitegeeza okukwata nga bolabe essimu n'ogiteeka ewantu mumpulira bulungi weyatuuka kwagala ga nenteeka okwagala wakati waabwe essimu girabye n'ogiteeka wano kitegeeza ekintu ky'otadde osobola okukijjawo mumpulidde bulungi Allah asobola okuteeka okwagala mu mutima gw'omukyala ne wallahi ne butuuka enkya ku makya n'akugjamu nga takyakwagala kuwanda lulusu olw'ebikolwa byo asobola okuteeka okwagala mu mutima gw'omusajja mumpulidde bulungi n'omusajja akwagala yasigalamu kafuna wuzu mumpulidde bulungi ne wallahi ne bukeera enkya ku makya nga kuwanda lulusu kati kitegeeza okwagala kuno kubanga kuteekebwa mitima gyaffe ekikukuumiramu ekikuuma okwagala mu mitima gyaffe ye experience eno gye ngenda obbawa experiment nfundikira ebigambo byange mumpulira bulungi mukama wange kino kyenkomekereza nakyo nembadde nsaba abasiraamu bano bategeeze enjuba bagiyita batya mu Luwalabu shamsi sibwe kiri the sun sibwe kiri ekitwale nti ye musajja omwezi baguyita kamar ye moon sibwe kiri kitwale nti ye mukyala mu mateeka amatuufu ag'eddiini ne mu science enjuba producinga kye tuyita right rays mumpulira bulungi producinga underline the word produce mumpulira bulungi producing ezaala right rays era obudde buno eri ku producinga kati kye tuyita kamal oba omwezi gye guli obudde buno gu absorbinga those right rays guzifuna ne guzimira zino right rays ekitangaala ne guzimira absorb kati ekiro omwezi ogwo ne guli reflecting underline the word reflect tegu producing ne guli reflecting baka right rays ku nsi kuno ekitangaala guli reflecting omwezi guli reflectinzi tegu producing mumpulira bulungi teriyo mukyala ku nsi producing love
nti alina laavu eryawo akufiirako tebakulyanga ssente baganda bange. Abakyala bafulekitinga laavu ng'alina kumala kubaako bya absorbinga na byamira. Mumpulira bulungi? Omukyala buli wa absorbinga money nga lifulekitinga laavu, buli wa absorbinga time nga lifulekitinga laavu, buli wa absorbinga care nga lifulekitinga laavu, buli wa absorbinga laavu nga akuddiza laavu. Wallahi ne bitajja ne biva mu kisajja ne kiba kimawumbi ye kanika nakiwa laavu. Abo bakyala be mulaba kambabuuze mwe abakyala nga nfundikira ebigambo byange. Omukwano tetuloga mu luge, mwagendeze nnyo mu shiriki. Muloza abasajja bano basigalamu kafuna buzu. Abasajja atuuka ku layini mu nsi muno nga yakyewaako obujulizi nti ategeera naye nga abantu bonna bakunafuya. Wallahi bagamba oba kiki ekyatuuka ku musajja ngera otuuka noganze bagamba bandoga naye ntegeera byenkola. Abakazi abo baluga kati baleese obuti imaamu bakakuba ekiro ku mutwe. Erinnya lye lyekikagwaniseeka kasasa ayite erya kasasa ekiro asiiru hakwe eddogo ly'amazima akoonako bwena gashe kasasa nakakuba ku mutwe bwati. Wallahi kyakubuuza kyoddamu olina abakazi bamekani basatu bana bataano abaana nina abaana bange ensente zange nsireka gindi otuuka emisana nga tomanyi nti wabyogedde baloga nakuluga ng'osigalamu kafuna wuzu tomanyi baana bewasooka kuzaala kati bino ebigambo bibagamba abakyala abampuliriza banne laavu tebakanikankanike nti balogandoge ono omusajja n'onaamuloga n'omukomyawa laavu kye tuyita omukwano ogwa ddala kuliko ebintu byeyimirirako ne binywera. Nkwewaza okuyingira mu bufumbo ng'oyingidde muno omuntu gw'otayagala nga weekanisekanise. Mwagala nnyo ebidaala ne making sure nti ekidaala ekyo akitadde ewaka gw'oyagala ebyaddala. Ojja kutuuka ekiseera ng'omukyala gw'owasizza omala kumusiga kifaananyi kya mukyala oli gw'oyagala ebyaddala okubaako gy'otuuka. Ng'otuuse ekiseera ng'omwami omala kumusiiga kifaananyi kya mwami oli gw'oyagala ebyaddala okubaako gy'otuuka. Nga bye mukola bivaamu abaana, bye mukola bivaamu abaki? Abaana. Kye bayita okuzaala b'amawumbi. N'ozaalawo omwana ng'asinga okubala bavala kuva ku 0 paka ku 5 n'addayo ku 0. Weekanika n'oyagala omuntu. Bano okwagala okwaddala ku ntobo y'omutima. Waliwo omukyala atasobola kuva ku bwongo bwo abadan mirembe na mirembe nga n'okola otya n'obawasa abakazi n'omalayo ku nsi kuno nga tasobola kuvaako ku mwoyo ku mutima gwo. Waliwo omusajja nga tasobola kuva ku mutima gwo. Kati abasajja abo gye bali mu nsi genda akuwase. Abakyala gye bali muwase lwaki weekanika n'ogenda mu bufumbo nga mugenda kuvaamu n'abaana. Ebyo temubikolanga. Botiki seko zimanyi. Botiki batundako empale damage batundako mini mukimanyi ekyo batundako free quarter. Ababotiki abo bakyamu si bakyamu bakyamu si bakyamu. Mwe baganda bange ezengoye ze mulaba batunda obuzi buli kwazigula azikozesaawa buli kwagenzo zigula azikozesaawa tebuli kwazitunda kubanga mu kisenge mu busiramu bwazikiriza si bwe kiri bwazikiriza ezengoye seeka omuntu gw'oyagala kuva ku ntobo ya mutima gwo obwo bugoye obumugulira obuwero mumpulira bulungi obwo bwennyini obwalagirwa. Omusajja omukyala atuuka ekiseera ng'akwagala nnyo naye nga yeetaaga okulaba ng'oli mu free quarter. Akulabeko ng'oli mu free quarter ng'oli mu kisenge ng'akulabeko oli mu damage. Wallahi nga muli mu kisenge nga kyayagala. Mumpulira bulungi omusajja gw'oyagala ebyaddala kuva ku ntobo ya mutima gwo. Abaana beebasse mwabagabudde nkubira bannange obudde butulese. Abaana beebasse otegese enva weeziri ebokisi mulimu ennyama omufumbidde ekyennyanja mulimu ekinyeebwa ettooke wali boobezza waakomawo ekiro. Nsonga kye lwaki omutuuza ku dayiningi omukyala omusajja tomutuuza ku dayiningi yambala buli obuntu obwalagira omusajja abanga akwagala. Mumpulira bulungi yala omusaala mu kisenge akasaala biteekaawo akawona bwakukiriza okkeekubaawo. Mumpulira bulungi obeere ng'owunya bulungi. Omusajja akutunulire bw'ati omuteredde emmere awo wallahi agirya ng'atebenkera bw'atunuulira wali n'akulaba bw'ati n'atebenkera n'agamba masha Allah emmere eno gyendi erina byegenda okukola nga ye ayambadde buli bwennyini. Mumpulira bulungi kuba muli mwekka muli bafumbo ne wallahi waliwo omuntu nga tomwagala ne wabwambala muganda wange olaba nga bagenda okuwamba
Eva wallahi nkulayira Mungu ngulabanga bagenda okuwamba Eva kati bino ebigambo mbibagamba bannanga obufumbo nsomesezzaako musingi ogogokka gwa kubeera nga okakasiza ddala nti oyingira obufumbo n'omuntu gw'oyagala kuva ku ntobo ya mutima gwo. Gw'omuwala omukyala mpuliriza olaba omuvubuka ng'owulira olaba masha Allah okakasiza yoyo gezaako okuteekawo embeera ati si mwebuuze ku ebyo byasinga okumanya ontegeera bulungi. Omusajja kye kimu muleke kulekaawo omusajja omukyala bajja mukuwasa kujja kutabala abakyala bonna wallahi nga tofunye yafaanana bw'atyo. Seeko budde buweddeyo dakika tayimu eddakiika ebbiri ze bampadde zisembayo obubaka bwentuusaamu bwe buno. Abasajja abampuliriza abeekanikakanika ne muwasa abakyala ne mubazaalamu abaana mutuuse n'abaana ne mubawalana. Buli weekanikakanika n'ozaala mukyala gw'otayagala n'abaana obawalana bakulaga abaana bo buli saba ogamba buvunaanyizibwa. Wallahi tofaayo omwana we ajja kukubuuza ekibuuzo nga tosobola kukiddamu gwe omukyala mpuliriza nga wulira ayagala kukubuuza naye nga akubuwa ekitiibwa akubuuze neggwe oyo taata gwe watuzaalamu atalina buvunaanyizibwa omuli w'amayirungi omutamiivu waliko ki ng'omwana ayagala okukubuuza ekibuuzo gwe omuvubuka naye wawangala otya ne maama ebbanga limu amala mwenna omukazi omuyombi omukazi omukiriku omukazi amenya oluganda omukazi akolima weekanikakanika n'ogwa mu mbiza ekikazi kadde onodda mu kuwala n'abaana ne musuula obuvunaanyizibwa. Abakazi abo azaala omwana nga ali ignorant talina kyamanyi ku nsi wallahi n'akwata akaana ke n'akatwala n'akasuula ewa nnazaala we n'akasuula wa mujja we olw'okuba ekisajja yali takyagala. Omwana w'omusajja nga ali omwagala osobola omukola ebyo osobola bimukola ebyo ebintu. Kati bigamba olwaleero mmwe mugezeeko munyweze kye tuyita okwagala ku mitima al mahabba bainahuma ontegeera bulungi okwagala na wakati wammwe wa rahma kisigamiddwa ku kwagala. Tosobola kusaasira muntu gweekanikakanika kwagala nkiddamu tosobola kusaasira muntu gweekanikakanika kwagala. Ebisajja gyebiri nga obeera nakyewaka n'oyoza engoye n'oziteeka ku waya n'ofumba emmere n'ogiteeka n'okyaka ngende ku wano ku dduuka mbere nga mbaako byengula wallahi enkuba nejja titakusaasira kujjayo ngoye nekiganze ndi musajja nasajja latadda emmere nesiriira nga tasobola gijjako talina kusaasira oli lubuto wallahi nga talina muwadde okusaasira ku ntobo y'omutima gwe takusaasira bekimu n'abakyala abeerawo ng'akulimbalimba bwagamba nze sirya mmere ng'oli mulwadde nze mpulira nfe obulamu bugenze nakubira akasimu naganze mpulira n'obulamu bugenda munnange oli bubi mpulira bubi nnyo naye nga wallahi ataddawo entamu y'akatogo ali kulya. Abasajja yagala era tebabalimba waliwo abasajja batalogaseeka omusajja ng'asobola okukwata mukyala olwo muzalira omwana mutwala emakka nakuwa emmotoka akwagala. Omusajja akikola ku mukazi gw'ayagala gwe n'ogamba tasobola gwe tebakwagala nti omusajja akwagala akikolera ddala bulungi n'agikuwa nakoyira ebirungi ebyalagirwa wallahi. N'omukyala ng'oyagala omusajja ebyaddala osangira ddala nga buli kimu. Waliwo omusajja musiramu bamusiba ne tugenda omulambula ali mu ngoye zino eza yero tumutwalidde emmere n'atugamba banne baatugaana okulya wano emmere okutwalako eri tulira wano n'atugaa naye mumpeeko emimonde emeka ngiteeke mu nsawo muno ngende nagyo. Omusajja wabuvunaanyizibwa. Omukyala we n'amuyita n'amukuba akaama n'amuga assalamu alaikum n'amuga aji abaana babagobye. Omusajja anoonya kukusa mimonde kati omuga abaana babagobye kwegulabira ddala nga akulabanga kalogoyi akulabira ddala nga pakingi baaga talina amukusaasira buli kikumi ekigenda mu nsawo yagala kijjamu weekanikakanika ofuuka mukozi w'abantu abo. Mumpulidde bulungi baddu ba Allah. Noonya omukazi gw'oyagala kuva ku ntobo y'omutima gwo muve mu muzannyo. Noonya omusajja gw'oyagala kuva mu ntobo y'omutima gwo temuzanyiranga mu kwagala. Eri mu maaso waliwo ekigambo ekigamba nti wallati takhafuna nushuzahunna faidhuhunna wahjuruhunna fil madhaji. Wemba mwagala okusolovinga ensonga eziri mu maka mubeere nga musenguka. Okusenguka ekikufuga kwe kusula mu kisenge kyekimu n'omukyala wabula n'ova ku buliri n'odda wansi imaamu. Togenda awe nnyini kutereza bufumbo bwo dda ku musaala
oyagala ajja kwetondere tosenkira mu kisenge ky'abaana tosenkira mu kisenge ky'abakozi conducive environment munna akwagala tasobola kusula ku buliri obwo akubuuza lwaki osuze wansi munna nkubulidde emyaka 10 olemedde ku bwensi ojja kuleeta endwadde tuve mu bulamu buno obwensi tuleke abaana nga bamulekwa munna ajja kujja kwenondage munna ensonyiwa woba oganye tusule wano wansi ffenna waba kwetonde musonyiwe ne waliwo ojja kujja wansi awo weebakaawo agambye wanaako wajja kudda weekanika n'ogwa mu mbiri z'ekikazi kyekimu ne mukyala wadribuhunna okkuba obusiraamu bwagaana okkuba abakyala si bwe kiri seeka alisiraamu kallama almarati kabila an turad wallahi wabagulumiza n'obusiraamu bwagamba okkuba okwata akatambala nga kano n'osanga mukyala wo ng'akoze obusibu mukube ku kibegabego mugambe bebbi ekyo nakigaana kwata enkofiira gyoyambala ku mutwe gyoba omukubisa kwata omukono gw'ekkanzu kwata akasenya lwaki oleme muteekako olubale daithi munkabiri yezambi ddene oba mutaddeko olubale ekitiibwa kyabwe obusiraamu bwakibawa n'olina omusajja akwata omuggo n'agukuteresa wokola emisango oguleete akwasa waya kale obo si busiraamu omuntu gwoyagala omukube ku ntobo y'omutima akuba oluyina olwo abazungu mu baasi sekakamye nga banywa kyayi kati banange bino mbibagamba temwekanika nga muyingidde mu nsonga z'obufumbo ogwe mulama gwendika ennaku zino mukakase nti mwagala n'okuva ku ntobo y'emitima gyammwe ekyo temukizanyisanga wabarakallahu fikum saba allah abeerenga akkiriza amanya n'eddoboozi hajirumala taji sirri saba wekitiibwa allah ateeke baraka ne khayiri abali mabega w'ekintu kino banne nja kusaba kukomaawo obudde bundesse saagala kuyingira mu puroguramu z'abawalimu bannange sebo barakallahu fikum wa jazakumullahu khayr